nga 29 cricket oval bannange nga papa bwe yagambye yayogedde ekigambo kinabadde simanyi bwe ngenda kitambinga nenganyamba nakireeta bulungi nti ebyange bya musiki si byakubabuulira kubannyonnyola dina biki kino nakiri ndongo etasirika buli ayagala endongo eyakaleekereeke endongo kasiggu endongo jangu ku cricket oval olabe endongo eyaddala buli mwaka tuba n'endongo eyaddala era ne ku guno tukirina eyaddala so mwebale nnyo mwebalire ddala mbalinze waliwo yabadde ayogeza olujereogerero gwe twawulidde akonasa ng'agamba bafanizi ba David Lutalo tebagala genda mu bifo nga cricket oval tebajja genda eyo siba bifo bwe bityo my friend fani wange yonna gy'oli ekyo nakiwulidde mbadde simanyi nti wakyaliwo anyooma naye omuntu ne bw'aba anyooma ng'ali omu tuba tulina omukakasa nti kyetukola tukyagala ate tukimanyi so tewaba n'omu atunyooma kwolwo olunaku tujjuze cricket oval awatali n'omu afenena naye nga security egenda kubeera gulugulu poliisi emanyi ebitongole ebyenjawulo ebivunaanyizibwa bimanyi bannaffe abakozi b'effujjo nga 29 mukolere sayidi endala si ku sayidi ya cricket oval kubanga bigenda kuba bibimu ku sayidi yammwe n'olwekyo ekijja omanyi kinyaga bitono temujja azedde okulangira 29 ali cricket oval mu September so September agenda kubeera fully packed nnyonnyonyo ebivvulu mwebuli tulinamu King Mike agenda kubeera ku Lido tulinamu Bato tulinamu Lutalo gundi wa weekend nga tuyingira Gravity wa weekend so Jostede ne Navio ne Morris Kiria that is on the same day ne Sinach omulokole ne school fees so birimu bingi bye mulina okubanga mukola ki mwetegekera kale gundi yayiseemu oha Uncle Bini